Oyine musaza Kigade Emmanuel nzuno nzise nkumye obuto nkuletedde odogolo lwa Wakayima ne wangu nga basalawo okulwanagana balabe asinza munna amaanyi. Omuganda agamba nti bannanga obusajja obutono bulwanira musajja olwo n'olyoka owulira ensasage anti amaanyi tegalya waŋŋaŋa alya mpirivuma so nga wakamunyatawo woggana nga waŋŋaŋa ye alya nkoko. Bakulu kyagale mu lugero lusonge luno wulira munnanga olwatuuka ng'Okayima ne wangu bawera enkolokooto nti buli omu amaanyi gaali gamuwala ndira munnange tewali buli omu omusajja yali amuunya mu kifuba nti buli omu we yali akontola nti ye musajja anaavaawa nanneetaddala mbu ampunyemu kale bamuyadde okuva mu Buganda ya Mukama yonna eno alabe bwe simuyise nnyina amuzaala nti era munnange olwo buli omu n'akagga era nga yeeraga essajja era nga n'obusajja bumuunyako ng'obwembuzi ennume. Naye munnange wangu bwe yalaba nga Wakayima ayitiriza okweriisa enkuuli koye nti naye Wakayima tugjeeko olunderebu abasajja tebatulogeranga naawe oyogera obwo obusajja bwogenda obulagira eri mu bakyala bo. Wakayima nti musajja wattu wangu lwaki opisaamu amaaso olowooza nti obusajja obwange bwamumpale muka kale oba bwotyo bwolowooza nsaba tukwalagane tulabaana atula munne ku nfeete. Wakayima wangu yamuwa kabbo kanseko ko wangu nti baba bayita abasajja ate nga naawe oyitaba oba oyagala okweteekawo gira tukwatagane tulabaana asinza munne ensumika. Ko Wakayima nti kale gira butwefuke okulwana kusogola eyakedde ekyatanamala. Ko wangu nti njagala munnange ffenna twetegeke bulungi sikulwanga weekolobeza nti nabo kutema vumbavumba Katonda bakweteekateeka ate olondo olubezanga eyanyaga emu mbunze kabaka yanseera ebyokwemulugunya nze sibyagala. Wakayima nti ennywana munnange ejja kuba bweti buli omu ajja kukuba munne emigga ejjamba guta nze nzijja okusooka okukukuba ejange olyoka onve mumba. Kuwangu nti nze ne bw'onoonsooka okunkuba mugo ki gw'onoonsazaako gunannumya gw'obuwa bwa Wakayima. Kyonna ky'onoyagala okunkubya ky'onooleeta oba mba okuli ya muggo kuliko entotoyima oba kinigi kya nkumbi oba nkolomi ya muggo oba mpumuulo gwero ky'onooyagala ky'onoonkubisa nze kugambye ndi lukoma nantawetwa. Munnange tebaali babi nga balagaana ensiike ey'okusisinkanamu olunaku olunaddako enkalu zino gy'obukongovule era bambagana n'ebukanzu anti bw'obusuuka buwenjuka. Munnange Wakayima bwe yaddayo ewuwe ng'asiba olumbo lw'amazzi ng'asera n'embuzi ye ng'anereka omusaayi gwayo nagwo ng'agusiba mu luwombo bwe yavaawo ng'agula ekyanzi ky'amata ekijjudde obugule amata nagwo ng'agasiba mu luwombo ng'amaze ogatabikamu amajje ag'enziiza. Kino bwe kyaggwa ng'asekula kamulali kumpi kilo 2 ng'amuteeka mu kibbo. Munnange ekiro ekyo ebintu byonna yabikunguza ng'agenda abikwekako mu kasaka akaali okumpi awo n'ensiike bwe bali balaganye okubeefukira ne wangu ku lunaku oluddako. Munnange enkya buli omu obudde yabulabira mu luggi ng'atebateba kweyuna nsiike. Wakayima yatambula mu wulule ng'omusale w'amatu ayambala omudaali yasooka okugoba mu nsiike ng'ayimirira kumpi n'akasaka ke bwe yali akukunisa emikuzannyana gye egy'okulwanyisa ng'addawo ng'akaga eno nga bw'abuukuula. Munnange bajjajja agobe nga ne wange ayirula yena ng'agaaga era nga waalina okukamirwa akamirwa bina ng'eno nga bw'afuguma Wakayima yali abuukuula ng'era nga n'okumema amema. Wakayima olwakuba eky'omulubaale ku wango n'atandika okutala sikulwanga alowooza nti wange amukubye enkyukwe. Ko wango nti Wakayima leero enkoko wagikutte mumwa ye wali yebakiddewa musajja wattu ng'omwoyo gukuli ku mutwe ng'eyabulira ow'olugambo. Kale tandika olutalo anti gwe wagambye okusooka okusazaako omuggo kasooka ng'olya nsujju Wakayima leero olidde butaaga era yakwalula esiridde enkejje wange abakyajjajja ebigambo ebyo mu kamwa. Wakayima n'akwata oluwombo olwalimu amazzi n'alukuba Wakayima n'alukuba wange mu maaso bebbwa amazzi ne gabuna wange mu maaso ne mu mulago mwonna. Ku Wakayima nti ondabye bwe nkuzinze omuggo kati laba n'entyo zitandise okukutulukuka nga zikuvaamu wenna ng'amazzi. Wange aba akyekunkumula amazzi bw'ati Wakayima n'amukuba oluwombo lw'omusaayi mu maaso yenna ne gamubuna. Ku Wakayima nti ondabye guno omuggo gwe ngukubye gukuleese n'omusaayi anti laba wenna bw'otirika omusaayi. Wange agenda okwetunulako nga yenna ajjojo badde omusaayi n'asoberwa aba akyali mu kunyanyamaalira kuno. Wakayima n'alyoka amukuba oluwombo lw'amata mu maaso agalimu amajje amazize bebbwa yenna ne gamubuna. Ku Wakayima nti ondabye leero guno omuggo gwe ngukubye baguyita bboomu wange laba otandise n'okujja amasira wenna kati ovunze olina kumpi na kukungumuka nvunyu. Wange agenda okwekwatakwatako
nga ina akwata mu bintu ebiringa amasira ate nga biwunya n'asoberwa abayeekankamula bw'ati alowooza ekimuluseeko Wakayima n'amuyiwakamulaye mu maaso Wakayima ondabye omugo gwe ngukubye bakuyita tonziriranga gugwo gukukubye n'amaaso kati netegetegeze wenna zikufamba kati emigo gyange ina giwedde nawe tandika okunkuba ekijjo munange Wakayima yagenda okumala okwogera bino nga wange awunze nga ina atunula biriroliro enkoko emaamize yetunuulira enkoto ko ye nti obusajja bukirana era luno luddwamu lulala tabadde mubi atadde kukakokola tondeka nnyuma ngeno munanga adduga kiwalazima ngeno bwagenda atomera ebifuuyi yereka Wakayima yefuza ensiike kanokuwerisa yerisa enkuuli ko ye muli nti anti bakubuulira Wakayima gwogera nkya kulima lubimbi kale kankuweyo kale ebyokuyiga nga 3 tukambule munange omuganda omu yagamba nti amaanyi tegalya ate omuganda omulala n'agamba nti akeezimbira tekaba kato bw'oba ogenda okukwata kasanke ogenda osooba mu ngeri ezebbiri zeekubuulidde waggulu awo bakulabula nti bulijjo lowoozanga era beera omuntu amanyi okutetenkanya ne bw'olibeera n'amanyi agenkana waago oli munene nnyo sekimpanika naye nga tolowooza munnange ebintu bingi bijja kukulema ate omuntu gwogayirira oba gwolengezza ng'olaba munnange nti nno talina kyasobola agenda kukukubya situbi oba munnaye kukugobya nkaaga munnange mu lugero luno tulaba amagezi munnange omugereki gayita aga psychology amagezi ge bayita self suggestion mu Lungereza era munnaye bw'okakozesa oyinza munnange okweteekamu amaanyi n'obuvumu by'otobadde nabyo owulidde era ng'okozesa amagezi ako munnange oyinza okuba owaki osupa oyinza okuba ow'amaanyi munnange omusajja omukulu w'ebikonde kayingo ebyobuzito bano babinywera gwe bayitagamu Ahmad Ali ow'omu Amerika yeegulira erinnya mu nsi yonna mu myaka gya 1960 n'egya 1970 munaye gano ge magezi ge yakozesanga ge bayita self suggestion owulidde Muhammad Ali munnange yabanga yeegezaamu nga nti tewali muntu munnange n'omu amuwunya mu maaso mu nsi yonna okiraba yali alina amaanyi mangi lwaki yakozesa amagezi aga self suggestion era munnange nti yali asinga n'okukyanga eŋŋuumi anti munnange omusajja yenna anamwaŋŋanga ng'ajja kumukuba amuleke ne mu kkubiro era amumenyeemenye n'obubako ajja kumenya n'obubako bamugye mu nsiike ng'aleebaleeba owulidde era munnange yabanga akuba ebikonde mu nsiike oba kyonoyita lwenge ng'akuba bw'agamba gw'akuba nti kirabe kyonna bwe kyabijja kyonna kitunula kizinzibadde ng'embwa edduka n'abanyazi laba nkukubye eŋŋumi wena otandise okuyeba laba musosola ndaggu gye nkufuttiza bwekugijidde ng'erinnya ery'enjuki ebikonde byagenda okuggwa nga Muhammad Ali yali kungulu nga munaawe wejjanga kaweewo era nga n'olulimi lusaga nsowera nga ye Muhammad Ali ali awo afuwa minyalika olwo nga bagera enjuzi munne bamuyima nti ezaamugula zaava busa munnange mu lugero luno bwongera munne okukulabula nti ogayiraga abantu batono mu kikula kyabwe abantu abo bayinza okuba n'obusobozi obukujja n'enviri ku mutwe nga bakutunuza ng'omusiru owulira ate ye omuganda munayo yagambira nti togambanga musajja muno nti nzija kukukuba omugamba nti tujja kulwana wejjukiriza munne nga yakubye musasa kigaale malo gemanya mweraba enamba yange ya WhatsApp eri 07815245 oba genda ku Facebook osakingemu enamba eyo yennyini ojja kulaba kingane